Wano lunalo ngomutambulira mu sente nga mmeka katugambe gwe mwennyini wano koleero wano bejo esembayo okubeera awansi Neta 13 so goli wabanga zenga kutanga inamu 13 kati yebeera short ebizibu byo binji nnyo ebiseera ebisinga oyinza okuyimirira ku kkubo noonya ssente omusajja najja nayogera nawe ng'olaba ategeera emugenda bwakutuusa awaka nagamba nze saagala olumu okukolera awo n'akutwala ewaka bwakutuuka ewaka n'akutulugunya aba tayagala tulina tukozesa kondomu aba atuuka tayagala kwambala kondomu olwo abagula nakujja kuswiti nga kutwala ewaka tugende nkolereko ewaka wano tewankolera nagamba nze olumuzamwe muli babbi saagala kugendayo nakutwala ewaka n'olutuuka ewaka n'akutulugunya akozesezza olumu tayambadde ate olumu amaze sente tazikuwadde nakugobala mpaka nti ve wange ogende butereevu mbeera ogambye etuuka n'ekaluba oyimirira ku kuba awo empewo nga nnyingi abasajja bwe bajja olumu layisi baagala gula layisi oli awo ku pressure olumu toyagala oba kunywa mwenge wesanga oli agambye nywako okakana ng'onywedde ofuuse ekyotasobola ogamba emize mingi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutandikwe tuli twongera okubaanirizaako erinnya lyange nze Sonko Muhammad obulamu buli butya mbeera ya kinyiika ggobe wano mu ggwanga erya Uganda mwaka 2024 mwezi gwa January tugeza kulaba nga ate tugutambuza mpola mpola. Myra Angel ali ku kamera twongera okubajjukiza nti tukola airport pickups bulambalamba oba okoma wano mu Uganda you can contact us. Namba y'essimu 0706 79 47 29. Wano namba ya MTN kwa WhatsApp era nayo kweri eri 0782 95 21 55 oba tufuna bulambalamba from the airport paka ewaka. Airport pickups and drops. Kitegedde bulungi nnyo. Mu mbeera y'emutongole bajjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira makeup w'omulembe kupangisa gomasi zigenda ku mikolo kustylinga nviiri kutimba ku mikolo ebintu bifaanaganako ng'ebyo Betty mwekwate bulambalamba tujja kubanga tuli wamu ne pioneer sponsor oyo Betty. Nako olwaleero tuli wano mu bitundu by'Ekireka mbeera ya kimpowooze tuzze okukola emboozi ey'enjawulo ku mukyalo omu gwe mmanyiiko erya Nnaalongo agenda kwongera okutunnyonnyola n'okutweyanjulira tubeera ate nga tugenda mu maaso. Programu tugikoze nga tusinziira wano mu kifo kiyitibwa Geolink. Geolink esangibwa Kireka wano mu center opposite Shell bw'otuukawo Geolink balina ebyokunywa ebikaluba n'ebigonda soft drinks oba ne hard drinks babiyita ebyamu abanywamu otubisi ne side ene y'abantu abalina ebyokunywa ebiweza emimiro. Garden weri ya mulembe, restaurant weri bagamba bar and restaurant butereevu. Oyina meeting, oyina kadate n'omuntu Geolink bw'onatuukawo bulambalamba ojja kubanga nabo obalina butereevu. Gwosotuuka Ekireka opposite Shell akapando ojja bookalaba bali ku side eyingira ekibuga Kampala. Okitegedde so Shell eri ku mukono ogufuluma ekibuga Kampala opposite Shell Ekireka eriwe muyuka Geolink eri munda awo. So tulina omukyala gwe tuli naye twagala tuyanjule tube nga tugenda mu maaso. Nnaalongo tusanyusa okulaba. Obulamu bwe butyo bulungi mpola mpola. Obulamu mpola mpola.
Mwaka tuli mu 2024 ogulaba otya? Gwe weegutu era mpola mpola. Gwa mpola mpola. Okay. Amanya gaga ddala oli bw'ayagala ogamanya? Bampita Nansasi Jacqueline. Nansasi Jacqueline. Bannansasi babeera beddira ki? Mamba. Mamba eyagabunga. Gabunga. Tetulya mamba n'amazzi tunywa. Bwe bityo bibe eby'emmamba. Okay, olina alongo ebya ddala? Nina. Abalongo bali myaka ng'emeka? Bali myaka nga 22. Myaka nga 22. Kitegeeza gwe nalongo oli bwatandika kubaala nsinga emyaka gyo giyinza kuba ng'emeka? Oba nabe togyogera nti bagamba kyala tebatera kwogera myaka? 42. Myaka 42. Tukusanze okola oli mukakkalabya. Mirimu ki gy'okola ebiro bino? Njoze engoye. Omulimu gwensinga okukola gwa nneeko. Gwa nneeko. Ekigambo nneeko buli muntu gw'ompulira yogera kyogera kikoma. Wekikomawo bwe kityo? Batugamba nti okozesa bya nneeko neekolera gyange. Nneeko neekolera gyange. Tulina banneekolera gyange be tusanga ng'oli yeetikka migugu omusajja ng'oyo. Nga njalejalejja neekolera gyange. Waliwo osanga omukyala nga musuubuzi atunda awo akatogo, atunda engoye, atembeeya n'agamba nze neekolera gyange emirimu egyange bwe gityo. So bw'ona ayogera emirimu gya nneeko neekolera gyange oli nga bwakutundira bwakulaba ategeera ekiddala ekituufu okusayidi yo. Emirimu gyaffe, omulimu gwange, kale nneeko kyentegeeza nti omuntu okubeera awo nga okucommunicatinga n'abasajja bangi. Abasajja bangi. Obeera kukuba nemujja ne muteesa n'omusajja n'ovaawo n'okola kyayagala n'akuwa ka ssente. Njakusaba yongeze ku ddoboozi nti mubeera ku kkubo. N'amala n'akuwa ku ssente. So mu ngeri ennyangu oli ayinza okukiyita nti omuntu asobola okufuuka bizinensi nti oli aba yeetunda. Bizinensi ebewedde emirimu. Omuntu osobola okumubeezaawo okumala akaseera. Nsobola kubeera olalongo tulabiriddemu abaana naye lwakuba kati embeera etabuse. Embeera etabuse. Tulina okuyiiya okulaba nti ate tugivaamu ne tuyiiya ebirala. Kuba buli ssaawa generation empya eyingira bo bangi ku kkubo. Generation empya. So bw'oyogera bw'oti waliwo akaseera lwe katuuka nga w'oli nga onagamba nti naffe twaliwo nga ffe bawala abato abali ku kkubo okuleerwawe wati. Eminjo egikakkalabizibwa kireka wano. Kuleerwe. Oba neno ku kkubo yonna ewalala. Awokka. Kuleerwa awo. Okay. So generation empya zijja tayime mulaba ng'ebeera ebaweddeko. Okay, buli omu nekyanseze naye naawe otuuka ekiseera mbuntu nga tokyayagala. Kuba kati emyaka ndwange waliwo olumu wenzuukuka olw'embeera pressure y'abaana nina okuzuukuka nenoonya ekyokulya empewo nnyingi olumu times neweesanga ng'okozesezza ebintu by'otasobola olumu ssente tozirina kugamba embeera sikyagisobola. Etuuka n'ekuyitira kano kankunyurizeko waggulu kati nsobola okufiikinga bulungi eddoboozi nnyo. Embeera ogambye etuuka n'ekaluba. Oyimirira ku kkuba awo empewo nga nnyingi. Abasajja bwe bajja olumu layisi baagala gula layisi. Oli awo ku pressure olumu toyagala oba kunywa mwenge weesanga oli agambye nywako okukakana ng'onywedde ofuuse kyotasobola ogamba emize mingi. Okufuuka kyotasobola kyekitya bw'okyogera bw'otyo nkitegeere ntya? Like oyinza okuba nga tonywa mwenge oba kati bagamba buno obuyaga enjaga bw'okakwata okanywa niweerabira byonna ebifa ku nsi ne kakuba ebintu ng'ebyo n'olumu n'okunywa n'ovaako okola ne kukulema ate n'otakola. Okola n'otakola ku olwo just lwakuba nti stress. Era osobola okukola nga obinywedde naye olumu stress yebekozesa ate nga jjukira olumu biba bikosa obulamu bwo n'obeera awo nga goli wa kunywa bunywi buli kwofuna ne bw'oba ofunyewo akatono onywedde olw'empewo eri ebeera ennyingi. So okutwaliza wamu empewo yeesinga okubakosa ku street kwemba muli kwe mwetundira empewo baviirako okunywa enjaga. Mpewo n'okwekyawa ssente kati tezikyalabika nga bwe nkugambye
mbeeramu abantu nga bo ba clients bo bazenga nga bajja okitegeera kati ba tebaagala old faces. Okay. Chances ziba z'abaana abalala bazze mu kitundu oba abataata b'emyaka emito. Returning clients nti ajja asanga gwomu n'agamba n'akyusa nadda ku mulala. Kati mmwe gwe buli yaka abamu bagamba bakyusa ku bitundu gwe tokyusa ku bitundu n'ogamba nti wano nkoleddewo nnyo kangendeko egindi. Nze ebiseera ebisinga era okuva we natandika nga mbeera contented n'ekyo kyenfunye okitegeera kyentetenkanyizaamu ebyo nti nve wano ate ngende Nankulabye ate ngende wano ngende safaari sibikolangako era sibisobola. Omuntu ajja kwebuuza nalo ng'alina emyaka ogambya 42 omulimu guno oguyingira ddi ogw'okwetunda? Gumazeemu ebbanga okuva kale nali nina mami wange eyali atulabirira bulungi ti mama nga amala okufa embeera n'entabuka n'enzaala yaawo obwana bubiri obwo obuto. Mama we yali akulabirira afa oyina emyaka emeka? Nali wa mu senior 4 nali namala senior 4. Wagituula n'ogimaliriza? Naye nga wayiseewoko emyaka ng'etaano. Kyomala senior 4 tewaddayo kusoma? Sente zaali ziwedde mami yaŋŋamba akalabirira abalala abato. Okay. Mwali bangi ate taata teyaliiwo? Ani? Taata? Abadde nga single parent. Taata yali bayawukana yafa nga ki? Yayawukana naye n'afa. Okay. Abadde single parent all along. Kati obulamu ne bukaluba. Twali tulina okusigalawo nga twepangisiza. Mama afa nga olina emyaka ng'emeka? Tojjukira bulungi. Naye wali oyingira emyaka 18? Nali mukulu. Nali mukulu nga n'abo abaana mmaze obbazaala naye nga bito. Maama afa ng'olwedde olina abaana. Baali balongo. Otandika ku kuzaala watandikira ku balongo? Waliwo omuwala omukulu. Waliwo omukulu omuzaalira ku myaka emeka omuwala omukulu? Gyalinga 19. Gyalinga 19. N'abawoko then ozaala abalongo. Ozaalira waka musajja ali teyakuwasa? Era nali waka. Okay. Nemuzaalamu n'abo abalongo awo ne twawuka. Omusajja omu yazaala omwana omu nozaala naabo. Naye ng'obeera wammwe eno waka nga naye abeera nali mbeera wuwe. Nga yakuwasa. So mwayawukana maama n'afa embeera n'ekaluba. So embeera okaluba kiki ddala ekyasinga okufuusinga n'ogamba nti mu mirimu gyonna kangende mulimu gwa bwamalaaya tandike kwetunda? Actually nze nkuze simanyi nti omuntu ebintu ebyo abikola. Ebiriwa? Omuntu yeetunda kuba mama waffe yatukuliza mu mbeera nnungi kitegeera. Kati mmala mami wange okufa ensi nenkwata nembeerawo nga ntetenkanya nasigala ku mirimu gyange kuba nali nkolerawo ku state house nga era waliwo banneeko abeetunda. Kati wali okolerawo ki era egyo gyennyini? Nga ntunda caayi. Okay. Mwakolanga ne mama we? Nepiraawo nakola nze ka mama wange yali secretary. Okay. Yali secretary ku state house? Nga ndi mwana nzaalwa nga nalaga nti omwana nzaalwa kati nange nenfunawo ka business. Yes. Piraawo ne caayi akawungezi. Nga nkola. Kati tuba tukyali awo nga nkola. Kati twali tetulina we tubeera. Ate nga jjukira nze muwala omukulu aliwo. Kati nga ngenda nsanga omuvubuka yali akola waffe nga mama wange amukozesa. Nansanyukira nnyo biki ne muyitiramu embeera eyo. Naye nga neeri ku state house nkola. Kati bwe namunyumiza embeera gyempitamu agamba atofaayo ojja kujja wano tukole ki? Tubeere ffenna. Olwo abaana nga bali wa taata waabwe. Akuyita kubeera mwenna kukwana oba alina bindala mirimu gyakutunuza? Of course era yalinga nkwana addamu okunkwana kuba yakigezaako bazadde bali ne bamulemesa ng'akyaliwo. Jjukira twali tukyali bato nga tusoma. So mudamu weegwako oluvannyuma nga bazaala n'ozaala naye nga ye akyakwagala. Nembeera naye nenzaalayo akaakaana akasooka nenzaalayo n'akookubiri. Kati namala ate ng'oyo omusajja alina omukazi omuki omulala owookubiri ng'abeera wuwe nange nga bampangisizaawo akazigo mpolampola naye obulamu bwankalubiriza nnyo kuba omusajja
nga sente talina bulungi ne tubeerawo natuka ekiseera ne mbonaabona ne nkoowa ne ŋŋamba abaana kamba twala ewa taata waabwe ne nguma ne tugenda ne tubeera mu kaziiko kamu naye nga tulimu abakazi abo n'ogenda nzaala naye azaala nova eno n'ogenda ew'omusajja ng'alina mukazi we ne mutandika beera bakyala babiri mu muzigo gumu tewaaliwo okuyombaganawo bakazi bajja nti era byabeerangawo naye nga lwakuba nali mmaliridde olwedda abaana baali b'oyo omusajja nga nze ng'alina akayumba akatonotono nga nze siraba nange gye ŋŋenda kutwala abaana nga nina okuguma okusooka babawa naye ng'era eri nkola nali nkolagana n'omukyalo okusooka namala nenkolagana naye mulungi nga tuteesa nti kaŋŋende njiye nnoonye sente kenaafunyeeyo nze nga sesulawo okitegeera kati mmala okulekawo abakozi bwe nazaala kano akasembayo nga ndeseewo omukozi nasanga ku mulimu gukoze eki gukyankalanye abakozi jukira buli kimu abakimanyi nga bandiddemu olukwe neŋŋamba sijja mukaana kuba yali muwala muto neŋŋamba nze kamulekere enkole ki njiye nentuulaawo ewaka ew'omusajja nentuulaawo nembeera mubeera olumu nga nsalaasala chipusi n'ekyokulya lutalo kyajja olwo taliiwo agenze ewaabwe mu kyalo kola bizinensi ze nembeera obulamu nga bwe butyo mpeeka mwana kati waliwo omuwala yajja era nga tuli waka nga nabo bamanyi ebintu bya ghetto kuba nali mbeera awo ebbanda najja naŋŋamba nafunye boyfriend nemugamba eyakuwadde bantuteko out awo ekireka bantuteko out konze eyakuwadde ezo sente ko ye nti ye ogwasooka naŋŋamba n'ogwokubiri ogwokusatu nemugamba jjukira nange embeera eyawaka yali ya struggle n'okufuna ekyokulya kyali kizibu nemugamba nange next time kolaki ntwala nga boyfriend yabeeranga nabanjawulo nga vaayo alina akasente akawera teyali mukwanyi naye nga sente ye yali talina oluvannyuma sente zamugwako nga era sente eziri entonotono samfumbirwa nti oba yali ngamba ku muwala yakugamba nafunye boyfriend agenda nga alina sente yali alabika bulungi nnyo omuwala oyo nga ntegeka nga tujja nga tutandika wenatandikira nange nga ntandika kufuna nange nga kikwatayo nga saddamu kubonaabona nga nange nkwata ogwo nga mbeerawo nga nkola paka kati then naawe awo ova n'oyingira omulimu gwokuba nti gwefuuka bizinensi nga gwe okay abatugoberera tuli ne wangami Jacqueline eddala ery'emmamba Nansasi Jacqueline tulina mukyala Nansasi Jacqueline ono Naalongo asangibwa mu bitundu by'Ekireka ono waliwo Ekireka ku leero tulina mukono kuva mita Rita mumujjukira bulungi nnyo emboozi Rita zaze nga atunyumiza Rita mukulembeze akulembera abakyala bayita banneekolera jange bamalaaya abeetunda kiyite kyoyinza okukiyita kyonna ba sex worker and so on so yaŋŋamba alina abakyala basuka 1,300 wano okwetoolola mu kitundu ky'Ekireka so tujja ne tunyumyamuko naye mu mbeera y'emu Rita ono asakira abantu be babeera nabo sasobola okugamba omuntu wange ono munyumyemuko naye emboozi abanyumiza abantu bafune ekyokuyiga emboozi ezimu tuzikola zibamu ekyokuyiga zisomesa eggwanga especially eri abaana girl child abaana abawala abato abali eyo n'ofuna ekyokuyiga mu mboozi zineeno neweegendereza eri ebintu ebimu n'abalala okumanya embeera mwe bayita tulina abantu bafatulabeera mu diaspora nga muwulira ebintu ebimu eno mwewuunya abamu muli eyo ng'oyinza ogenda ogula nairo kata nabigiguza 6,000 ey'okusala enjala naye nga singa 6,000 ejja nairo kata obeera nga ogiwadde omuntu ayinza okuba nga ali wano e Uganda ayinza okukuba enduulu n'oba nga alina kyoba otaasizza ku bulamu bwe mu mbeera emu oba endala so mboozi ya njawulo tuula kkalira tulina Nansasi Jacqueline Naalongo okusangibwa wano Ekireka n'emyaka giri 42 n'ebbanga erisinga okuba eddene lyonna aliwangadde ng'akola emirimu egy'abanneekolera jange egy'obwamalaaya okay Naalongo tutegedde bulungi nnyo tunyonnyodde ojja otya oyingire omulimu guno yali mbeera ekufoosinga then okuba ng'osikirizibwa eryali wali mukwano gwo oyo yakomangawo ng'alinamu akasente nga ye boosi n'enkya najja n'abala sente ng'olaba n'omugamba ozigyewa n'akugamba lumu nja kutwala so bwe yakulutwala yakuleeta eno Kireka
era twatuukira awo kuba mwali mubeera bbanda mwatuukira wano nyini ku leerwe saatuukira awo wenyini nyini natuukira eri wenyini we nali nkolera kuba olwedde nali ndaba abantu nga abakazi abalinga betunda neera walinga baclients baibwe nalingabira ebyokulya najjanga budde bwakiro nga nekweka awe twatandikira nandaga era nange ebifo nali mbimanyi abakazi newewuunya ne bagamba naawe twali twetumanyi ne mbagamba owaaye nange dde ebizibu byange kati awe natandikira ebiseera ebyo ku state house awo mu kibuga nga abakazi betunda sente mmeka balimu categories waliwo abaali batandikibwako 15,000 neza logizibu ezaliwo mu 5 muyingira buyingizi ne room ye ajesasulira bw'ofuna wabeerawo room ng'omuwaayo 10 ng'osigaza 4 asobola okugamba 5 n'akuwa omutwalo n'ekyebiri asobola okuwa kusinziira engeri gy'oba omwando naye nga beetandikirwako 15,000 nti waluuma omuwaayo 10 n'osigaza 4 dakiika nga mmeka olwo short tewabeera ddakiika oluyingira bwoti kyakikya mala tuveewo kisinziira engeri gy'owandolingamu abantu bo gwe ng'omuntu kati newabeerawo n'abalala high class nabo babeerangawo nabo nga balina bwe bastaginga kitegeeza nga bo bali ba bit expensive 7, 8 ne 10 kitegeera kusinziira kibaba bateesezza naye nga ffenna twali buntu ogwo muntu omwawo so bw'ogattagatta amalozi omulimu gw'obwamalaaya ogumazeemu myaka ng'emeka? Mingi. Myaka mingi osukka emyaka 2? 2. Osukka kitegeeza twagijjukira bunyiro ni myaka nga 2 plus okuba 2 roughly 2 awo. Bataata b'abaana bano bo obamanyi bo tewabazaala mu nsobi nti mbadde mu ruumu musajja ntamidde nnyo nafunisa olubuto? Nze ngenze okujjanga olwedde abaana bange maze bazaala. Tolina mwana gwo nga just balabirira bulabirizi. Bizibu ki ebiri mu mulimu guno gwe byosonze okufa esinga ogamba bannange omulimu gwangu baddemu ebbanga naye nevuma nafunako ekizibu bwe kiti kikyali kimmazeewo? Ebizibu byo bingi nnyo. Ebiseera ebisinga oyinza okuyimirira awo ku kkubo noonya ssente omusajja najja nayogera nawe ng'olaba ategeera emugenda wakutuusa awaka nagamba nze saagala olumu okukolera awo n'akutwala ewaka wakutuuka ewaka n'akutulugunya aba tayagala tulina tukozesa kondomu aba atuuka tayagala okwambala kondomu olwo babagula nakujja kuswiti nga kutwalawo ewaka tugende nkolereko ewaka wano tewankolera nagamba nze olumuzammwe muli babbi saagala kugendayo nakutwala ewaka n'olutuuka ewaka n'akutulugunya akozesezza olumu tayambadde ate olumu amaze sente tazikuwadde nakugobala mpaka nti veewange ogende butereevu notakuba ntunakula nakangende ku poliisi andiddeko olumu kati ng'omuntu abakyala olumu tubeera bazira mubeera bazira wabawo okuswala waliwo okuswala kati omuntu wootuuka nze ebiseera ebisinga mbadde mulimu guno naye nga waliwo ekintu ekinswaza nga sobola ate kujja kinyuma in public jjukira n'abo abakazi nabo si bangu baba bajja kusekerera ng'olina okyekuumiranga ggwe nekikuluma naye ng'ate ekitimba okoze eki okiguddemu wawoomye wakoze loosi olumu abamu abatusanga wano eno oyinza okuyingira n'akubba oba akusanze na ssimu eyo n'agibba n'agitwala omulala n'akutulugunyiza era mu ruumu y'omwo mwoli n'akutulugunya amaze okukozesa sente tayagala kuwa mulwanye ekitegeera olumu ekubye wenna naye ng'atejjukira akubira bwereere ki ekinene nnyo kye wali ofunye kuba ebizibu byo binyumya bingi n'ogamba bannaye kinaata akinsusseeko? Ekinene kye nali nfunye era twali wali ku top pub. Top pub? Eri luddawa? Wali mu top pub ku lumu we nali nkolera.
omusajja najja naŋŋamba nze njagala waka. Twale wange nyaa kutwala wange. Ne tugenda naŋŋamba tugenda awo kumpimpi wesaategeera. Naye namala nentegerawo nti yalinda ejje. Ne tutambula tuba tutambula ne tulinnya booda eyasooka ne tugivaako. Ne tugenda ne ku booda ey'okubiri. Ne tulinnya n'ey'okusatu ng'avaako bw'atyo. Naye nze nali ndowooza tugenda kumpi. Kati bwe twatuuka eyo yali gundi nga mulimu amakomera amalala naye yali oba musirikale. Nanteeka ku gun point. Naŋŋamba yingira. Ne nnyingira ne nkola bye nali nkola. Naŋŋamba biki byomwakola? Anti ne twabinga faani okitegeera. Ne mugamba mpa ssente. Naŋŋamba ssente nja zikuwa ku makya. Bwe bwakera ku makya nga mugamba nga musiba mugamba nze ŋŋenda obudde nga bukedde essaawa nga 12. Amugamba mpa ku ssente. Nambuuza ssente nkuwa zaaki ki kyokoze ndi mu kigonkoledde. Naŋŋamba ate bw'oyogera najjayo emmundu nagamba olaba eno emmundu ŋŋenda kutugira muno. Kyeyakola n'akwata n'ansibira mu nnyumba olunaku olulala n'ansibiramu paka ekiro ng'abantu beebase. Naŋŋamba fuluma era nali nfuluma ewuwe yansibiramu ate naddamu nankozesa era buto ate nga tayambadde. Okitegeera kati bwawungeera ekiro engeri gye yandaga emmundu n'ebikonde bino bye yankuba nansindika busindisi. Naŋŋamba genda wadde olwataano nfuluma ebweru tewali mmotoka n'emu. Nentambula nensanga owa boda nantwala ow'ekimotoka nantwala paka bwe natuuka ewaffe. Teyakuwa wadde olwataano? Teyampa wadde 10. Naye ebyokulya byo yakuwa ku byokulya ofuna ku byo? Tewali kyeyampa. Naye wasulayo n'osiibayo ekiro nalyoka addamu anti kweka okutulugunya. Ate nga nange nali ntya nga ntya okuwoggana okunnyamba era nafuluma bufulumi. Naŋŋamba nja kulondoola kasita ogezaako n'oyasama nja kulondoola nange nensirikira awo neŋŋenda ne mmuleka. Naye nga bino byonna bikutuukako webifuna omulimu nga lwaki tofuna kirowoozo kigamba lwaki guno siguvaamu nenfuna omulimu omulala nobaka ebirala byosobola okukola guno oguzza ebbali ate sikale ng'ogukola embeera eganye like nga weetaganya akasente nti emirimu gibuze gino emirala tofunamu kirowoozo ng'ekyo? Kiba kizibu kuba si buli ssaawa nti obeera obonaabona. Waliwo ebiseera ebimu sijja kulimba ofuna olumu ne bigaana okitegeera. Kati naawe era of course omuntu okutwala oba wasuubidde nti ogenda kukola ki agenda kuweeza ssente eventually n'ovaayo nga tolina kyofunye oba olumu bakutulugunyizza naye ng'oba toyagala. Kati tosobola kufuna ekyo ekintu n'ogamba akanguveemu kuba si buli lunaku nti okosebwa. Okutwaliza wamu nagwo mugutwala nga mirimu mirala nti mubaamu loosi mubaamu okufuna? Loosi ye ebeererawo ddala. Kuba mbadde simanyi nti obwamalaaya bo bubaamu loosi ngeri oli nti byotunda tebiggwaawo. Mbadde manyi nti wali loosi nti byotunda tebiggwaawo. Loosi ebeerawo era ebeera nnaku nnyingi nnyo nga bwe nkugambye olw'okwagala okukakkalabya nti oyiye ekyamu n'alyaki banakulema kuba abaana bo tebamanya nti oba maama yagenze ku mirimu ng'ekyo. Abaana bo era kyembali ngenda okubuuza nti abaana bo olwo baali bamanyi maama akola mirimu ki? Bo baali tebamanyi. Naye kati up to now tebamanyi oba bamala ne bamanya omulimu gwa maama gutubeezaawo. Neetaaga itano kamukubira essimu ampeeyo 5 maama yeetunda. Azirina nnyo ankubira ssimu nze bendabirira bato bali awo. Okay, bali abalala bakuze basobola nabo okwetakulira. Sirina muntu ansaba wabula nze nsaba. Lwaki? Bagamba olwikula sirinayo bantu bansaba nze kuleka abaana bange. Kale wadde ebizibu bibaawo mubeere muoba endala oba losses sayidi eno endala etali nnungi naye olwo ebirungi omuntu byenyumiriza mulimu nagamba owaayo akalimu kangaako kambeezezaawo Kampala kakoze kino ate ekyo kiri kitya olina byewenyumiriza munogamba ebbanga limaze emyaka 2+ nga ni bwamalaaya nekyendaga nti kyekino.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.